you have evidence in your affidavit that Nalukoola consented and approved. You don't know where he was, he wasn't there, you don't know that he had knowledge, so what are you saying? He approved what you don't know. Owekitiibwa omulamuzi ennaku z'omwezi nga 13 ekikolwa Benintale kansala kyeyakola kyali kisapootinga message yakirimu kugulira kalulu kahonalivu Nalukoola. So awo nyinza osinziira neŋŋamba nti ekikolwa ekyo kyali kirina omuntu gwe kisapootinga. That's true. That's your opinion. But was Nalukoola in approval at that particular time? You have that evidence. When you even don't know where he was. No, I'm not talking about Benintale. That one I know you have issues with him. I'm talking about Nalukoola. Agamba ndowooza yonna ye Nalukoola okimanyi ko nti ddala yali akikoonamu era nga obudde ng'akirinako obukakafu nti yali asindise Ntale. Bukakafu kiboolaga kooti bakubuuza. Sina bukakafu olw'ensonga nti Nalukoola saali naye mu obudde bwennyini. Thank you. So I'll take it to your affidavit. In your paragraph 10, paragraph 9, and paragraph 10, you say that you saw Benintale Mukasa give 5,000 shillings to Wamukubira Geoffrey. Do you know Wamukubira Geoffrey? Ogamba walaba Benintale nga awanuse 15 Wamukubira Geoffrey. Wamukubira Geoffrey mumanyi. Owekitiibwa omulamuzi mumanyi. So between you and Wamukubira, who joined NRM first? Kugwe ne Namukubira ani yasooka okuyingira ekibiina ky'enjala. Owekitiibwa omulamuzi nze. So Wamukubira joined after. Wamukubira ya joining aluvanyuma. Ndowooza. But is he a member of the NRM? Naye ng'okimanyiiko ddala ye memba wa NRM Wamukubira. Owekitiibwa omulamuzi memba. Okay. So this Wamukubira, who is a member of the NRM, did Wamukubira Geoffrey, who allegedly received this bribe, swear an affidavit in this case? Kati Wamukubira George agambye okuba nti yafuna oba yaweebwa nnusu 15. Ayina ekirayiro kyonna kye yalayira n'akireewereza mu kooti wano. Kikakasa ekyo. Owekitiibwa omulamuzi tannaba kirayiro. Pardon? Tannaba. Did he or did he not? Tannaba is not an answer to the question I'm asking. Yalayira ekirayiro ekikakasa nti baamuwa bribe y'ennusu 15 oba tannaba kulayira. So is it true that he did swear? Teyalayira. Wajalayo oluganda olumati, sorry. My lord. Teyalayira. Teyalayira. So Mr. Wajala. So In your paragraph 8, describe a veranda. Where were you at 8 a.m. at this polling station? Kusaawa bbiri waliriddawo ku awe mwalondera.
Sebo ekitiibwa mulamuzi. Nali mukawaffe 2 ku kyalo kye bayita Kiganda Zone ku polling station gye bayita Pentecost Church. O to Z. O to Z. So this is where you were the agent? Yes, Sebo ekitiibwa. So at 8 a.m. had you taken your seat as an agent? Sawa bize nyini zakusanga mu kifo kyo nga agent. Yes, Sebo. So we are in this courtroom. We are in this courtroom. Just demonstrate to us. Where were you? Where was your table where you were seated? Kati twala nti wano nga mu court gwalidda wentebe bagiteeka wamu awo nga mulonda nga agent. Kubyamu ekifaananyi omulamuzi alabe. Enteekateeka eyo wali. Sebo ekitiibwa omulamuzi nzikiriza nnyimuke mbalage ekinsabiddwa. Polling station Pentecost Church yali mu centers 2 nga nze nali nvunaanyizibwa ku O to Z, nali nvunaanyizibwa ku Nambi. Where were you seated? Nali tuddenga wano nga bapatitionizeemu emirundi 2 ng'olukubo luno luli. So sit where you are seated. Nali tuddenga wano. So what was the distance between you and the veranda? Which direction was the veranda? Kati ate olubalaza lwaliridda wa? Side wali ku dirisa liri. So what was the demarcation here? Kiki ekyali kisalamu awo? Ekyawula. Waliwo akaguwa akawula polling stations ebbiri ne sengenge nga wala omulamuzi watudde. So the veranda was in the next polling station. Veranda yali nga wali ku dirisa. Naye awalondebwa mu kasenga kalondebwamu abantu abalala. Akalondebwa waliwo sengenge obanga olabadde ng'oluwuzi nga wala emmeezi ennene nga abaami bali abakamera bali ku O to Z nga waliwo akabuwera akasalamu akawula ya Nambi gye nali ntuddeko. So approximately what was the distance from where you were to the next polling station to the veranda of the church? Veranda eringa ku dirisa olubalaza. Veranda yalinga ku dirisa nga bentale wali. Pardon? Veranda. So between you, your polling station, yeah? You are seated there. Yes, sir. Were you facing the veranda? Kati wano we mwali mulondera bwe giwali nga otudde agent. Wali mu polling station endala? Ya Nambi. Ya Nambi. Yeah. Kati olubalaza luli lwali olulengerera eri. Awo ku dirisa nga lutambula bwe luti. Nga luli mu polling station endala. Bweru wa polling station kuba polling station bali bataddewo akaguwa nga ffe tuli mu kaguwa akatambula activities. So the voting areas, there is no activity here, nothing up to the veranda. Kati wano wakati kati wano mwalondera nga tewaliwo kyonna kigenda mu maaso wano wakati wano paka eri ate awalondebwa awalala. Twali owekitiibwa omulamuzi twali batupatitioninzeemu emirundi 2 nga batupatitioninzeemu. That one I've understood. Yeah. Now let me go to your paragraph 9. You allege that you saw Ben Ntale give Wamukubira. Kakati ogambye otudde wano n'olengera Ben Ntale eri 5,000 shillings. After the other polling station, and you're the only one who saw him. Give 5,000 shillings. Walengera Ben Ntale nga wamukubira no 15,000 ali mu polling station endala. Wamulaba gwe wekka. Do you know the relationship between Wamukubira Geoffrey and Ben Ntale? It was not a question, my lord. My lord, I had asked him a question. I don't know why counsel was expecting an answer. I'm now going to ask the question. The question was about distance, and he didn't answer. I didn't ask him what distance. Because questions, my lord, are not leading their statements.
most obliged. My lord, I've even forgotten the question. I think it was in council. Okay, let's go. Let's go back. Yeah. Do you know the relationship